Yes, Fadi TV jimaniriza kadde kano. Banange muli mutya? Mwasibye mutya ngana kubasa omusubscribing ate munyigene kade Fadi TV gifungane ku Fadi News endo bwentekayo nelinga nteka ne updates zibazanja olw'ensonga nayo mugifollowinge mugisupporting. Bamita Kayanja agamba nti Bruno respect women with money zengeze kufumba. Kayanja ne sebo yakoze ki yenyizeho ko mu kifo cyane kya Bruno ke yagambye Bruno ke munange Bruno ke respect women. Bruno ke respect women with money zenyenze kufumba yamugambye ati Bruno ke munange abakazi abalina sente bawe ekitiibwa era nze ngenze kufumba. Abana ku social media bagamba nti dola yafuuse kimpe nkyekubire singi kimpe nkyekubire kimpe nange nkyekubire ya ndoza bati bakola ki abadde balina okubanga bakyogera kimpe nange nkyekubire kyafu bakiriya bakitibwe tyagala akola ki yakufa banange social media bamita Kayanja so yagambye Bruno ke munange naye kankola ki naye kangende ndabe emirembe gy'obadde mwati nga bwe kimu bakikuwa bubi ofuna byabwerere ng'okanya kusiba mugongo nakusitula byoma banaye social media subscribe atonyigene kale Kayanja avudde nasaba Bruno ke namugamba nti Bruno ke munange mutule muteese omukazi alina olubuto ate olubuto lubuto lukuze lwa Bruno ke nno Bruno ke ye bagamba yasiga busizi abanga mulimi bwage anasiga mu nnimiro asiga n'aleka eyo addayo buzi kukola lwakuba Bruno ke bagamba nti nokola atakola ki taddayo kugenda kucekinga ku mukazi gwaba yafunisa olubuto kati dola munange jjukira Bruno ke yakolemeza akayimba nakulyako nga alumba dola ate dola n'afulumya akayimba n'omuvubuka ali awo yakatumye weemwe ayina ekiriko social media yafulumiza nakulyako ono yafulumiza nga agamba Bruno ke nti weemwe anange social media naye nga ye Kayanja agamba ebyo byokwevuma kusimanga nakulyako simanyanga bikitebina pulani mubiveeko mubireke mubyesonyiwe just muto wansi muteese kubanga ono alina olubuto alina omwana wo mateeka olina okumubeererawo kubanga olubuto lulwo mateeka Bruno ne bonaakola te ne bonaayimba obuyimba obwenkana butya olina okumuwa sapooti olina okumukwasaganyizzaako yeetaaga sapooti yo mulina okubeera nga ba alliance mulina okukwatibwa nga mukwatagana wamu kyageza kubanga kola ki kyageza kubanga amugamba mulina kukolera wamu. Kayanja akoze ki kyagambye Bruno ke anachi welcoming anachikiriza acceptinga oba nedda kubanga Bruno ke kasajja kazibu nnyo kalina obusungu bwako dola yakaswaza dola yakayisizaamu eggaali enkambwe yakalangidde nga mwabitegedde byonna yakayisizaamu eggaali baba yakalangidde weemwe naye stay on YouTube platform social media za Uganda bwezityo bwe zibeera munnange buli ssaawa baawo ebitambula ogenda okuddamu okugikebera nga bayiseewo eddakiika nga waliyo ate ekipya ekiriyo naye nga munnange bino bye bitambula adola munnange finally abasinga bagamba nti badde balabako omutwe nga balabako face ne bamaze ne bakola ki bamaze ne bamulaba kuva ku mutwe mpaka waggulu nga bwengera ekifaananyi ekyo munnange babadde bayimirire ne Kayanja asinkanye dola namugamba dola munnaye kakkana dola kakkana mukakane mutesi n'omwami okubanga olina olubuto lwe olina bebi we mulekerawo okwerumba mbw ate weemwe ate simanyanga nakulyako ebyo tebiina pulaani just mukole ki muconcentrating mukole ki mukakkane muteese muteesize omwana wammwe muplaningire omwana wammwe kale binaakomawa binagwirawa bagita Fadi TV mbagala nnyo wamma ndakubasa musubscribing ate munyigene kane nfulanga ne ku Fadi News mubeere bulungi mwera.